Uganda Eyenkya. Buterevu mbaniriza nnyo abali ku mukutu ogwa Uganda Eyenkya mwebale kutugoberera ssaako n'okutuwa response or feedback ekwataganya ddala ku ebyo bye tubaweereza. Nze muzzukulu wa Gabunga Moses wamala twongera okubaagaliza ennaku z'eggandaala ennungi era okusingira ddala n'omwaka omujja 2023 ogw'emirembe ogw'essanyu ate era ogulimu ebyengera n'ebyo bye musaba okubeera nga mubifuna. Olwaleero tugenda kubeera nga ate tukwata ku program ez'enjawulo gye twaleka emabega ekwatira ddala ku federo oba enfuga eya federo kuba eyo nayo mpanvu naye yeetaaga okugikwatako mpola mpola. Tugikomezaawo n'obubaka obwabadde of course mu obubaka obwa Ssaabasajja Kabaka obw'amazaalibwa ga Yesu Kristo bwe yayagalizza bannayuganda bonna ne bannabuganda okuyita mu Baluwa ye era ssaako n'obubaka engeri gye bwataputiddwamu era obubaka obwo nga sinagenda mu maaso ndowooza nninza okubeera nga mbukusomera mu bufunze ngenda kubeera ne mukulu mu birunjuki. Obubaka bwa Ssaabasajja obwafulumiziddwa oba bwe yatuwadde bwali buga nti mu nsi yonna ekiseera eky'okumalako omwaka kiba kya ssanyu na kujaganya. Ekiseera kye kimu tujaguza amazaalibwa ga Yesu Kristo n'okwetegekera omwaka omujja. Bino byombi byakwebaza Katonda olw'obulamu n'obulungi oba n'ebirungi byatuwadde mu mwaka gwonna n'okumwegayirira era atusaasire omwaka ogujja gubeere gwa buwanguzi n'emirembe. Kyetuva tubakubiriza okukozesa obudde buno okwesabira n'okutusabira n'okusabira eggwanga lyaffe okufuna emirembe egya nnamaddala gye tweyagaliza n'okwagaliza abalala oba n'okujagaliza abalala. Ebimu ku biremesezza okubeera n'emirembe mu nsi yaffe be bantu okwefaako bokka, okwekkusa, okuba n'omulugube, obutatuukiriza bisuubizo, obutawa kitiibwa enfuga egobererwa oba egoberera amateeka, n'okunyigiriza omuntu wa bulijjo. Bino bivaako abantu baffe okuzitoowererwa n'okufuna ebinuubule mu mwoyo ssaako n'omubiri, okwevuma eggwanga n'okuggwaamu essuubi mu nsi y'aboobwe. Bino biziŋŋamizza enkulaakulana. Nga tujaguza ennaku zino kyetuva tukubiriza abantu baffe naddala abakulembeze ne bannabyabufuzi nti okukyusa embeera y'abantu baffe okuva mu bwavu, endwadde, obutamanya n'okubaagazisa ensi yaabwe wabeewo okwekuba mu mitima ate mu bwesimbu ku ngeri obuweereza gye butuuka ku bantu, ebintu ebireeta eddembe n'essuubi awatali kukookoonya nga bwe tukiraba ensangi zino. Twetaaga okuddamu okukubaganya ebirowoozo ku ssemateeka waffe kubanga ensi n'emirembe bikyuka ate waliwo n'ebintu bingi ebitali mu ssemateeka gye tugoberera kati kyokka nga bikulu nnyo okusinziira ku nkulaakulana, obuwangwa n'ebitundu abantu baffe gye bava. Bino y'ensibuko y'okussa ekitiibwa mu bukulembeze bwonna, enkulaakulana n'okunyweza okwegatta mu Uganda yonna. Tukubiriza buli munnayuganda okujjumbira entegeka za gavumenti ez'okuggya abantu mu bwavu n'okulondoola ebintu byonna ebikolebwa mu nsimbi y'omuwoomusolo n'obutakkiriza mirimu wadde obuweereza ebikoleddwa obubi nga muloopa eri abo abavunaanyizibwa. Tusuubira nti entegeka zonna zinaagabanyizibwa mu bwesimbu era zituuke ku muntu wa bulijjo. Nga tujaguza ennaku ez'amazaalibwa ga Yesu Kristo n'okumalako omwaka, tujjukire nti endwadde omuli siriimu zeeyongedde. Twekubirize ku buyonjo mu maka, okugoberera endagiriro z'abasawo n'okweyunira obujjanjabi. Tujjumbire okuweerera abaana mu masomero, abavubuka obutalekerera bazadde baabwe
abatakyesobola n'abakadde abalala mu bitundu byammwe. Tube bavumu bulijjo nga twogera ku nsonga zonna ezinyigiriza abantu baffe. Tubaagaliza amazaalibwa ga Yesu Kristo ag'essanyu n'omwaka omujja ogw'emirembe n'essanyu. Nassaako omukono Ronald Mwenda Mutebi owookubiri Kabaka. Awe tugenda okutandikira, naye waliwo n'obubaka wano obulala obwabadde mu kusaba oba okusinza ku lunaku olukulu olw'amazaalibwa. Bino byabadde of course mu Lutikko Lubaga ku lunaku olwa Ssekukkulu. Katikiro gye yasinzidde mu kusaba okwa Ssekukkulu n'agamba nti Obwakabaka n'ebitundu ebirala byetaaga enfuga egoberera amateeka n'okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu. Era yayongedde okuvumirira ebikolwa ebya bannamakolero abatyoboola entobazi. Waliwo ekirala ndooza bino byadde Namirembe, obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obwasomeddwawo ekitiibwa Waggwa Nsibirwa. Yasabye abantu okwongera okusabira eggwanga wamu n'ensi Buganda. Okusaba kwadde kukulembeddwa mu mulabirizi agenda okuwummula the Right Reverend Wilberforce Kityo Luwalira. Ndowooza yemwera ku nsonga eya ssemateeka. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri alagidde wabeewo okuddamu okukubaganya ebirowoozo ku ssemateeka. Ndowooza byabadde mu kiwandiiko kye. Okay. Waliwo akafedero kennoonya. Okay. Ndowooza yes. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga bwe yasinzidde mu kusaba kwa Ssekukkulu Lubaga n'ajjukiza gavumenti ku nfuga eya federo. Ako kembadde akalala kenneerabidde kembadde nnoonya bwe yabadde mu Lutikko Lubaga, naye Namirembe obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwayongedde kunnyikizibwa ow'ekitiibwa Waggwa Nsibirwa. Awe tugenda okutambulira okutunulira ku bubaka bwa Ssaabasajja Kabaka. Amakulu layini ku layini butegeeza ki ebya federo, okusabira bo abali emmengo oba n'abali mu bukulembeze bwa Buganda, okusabira eggwanga Buganda n'ensi yonna. Ekyo nno kikulu bwebeera nga obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka n'ebirala bye yalambise mu Baluwa eyo gye yaweereza, obubaka bwe yaweereza eri bannayuganda bonna. Mbadde nina okuwanvuyamuko introduction olw'ensonga mbadde nina okusoma obubaka bwa Ssaabasajja, naye muzzukulu wa Gabunga mu birungi ki yanneegasseeko bwe tutera ennaku ensangi zino okutambuza ensonga za Buganda n'eggwanga Uganda lyonna. Era kansooke musabe abalamuseeko ate oluvannyuma tujja kubeera nga tubasumulula bye tubaleetedde mu nnaku zino ez'eggandaalo. Mukulumbiru, obulamu buli butya? Ssekukkulu yakuyisizza ete oba wagiyisizza oti? Omutesitesi obulamu bulungi. Ssekukkulu teyabadde mbi. Okay. Mukama Katonda yatugabudde okusinziira ku nteekateeka ye. Twagala okumwebaza. Entakera obutakoowa. Naye kantwala omukisa okulamusa ku bawuliriza baffe ab'omukutu gwa Uganda Eyenkya. Yes, sir. Mbebaza olw'okuteekayo omulaka okugoberera obubaka bwe tuba tubaweereza. Abantu bangi babaddeko obubaka bwe boogerako ku pulogulaamu eyali ekwata ku nsonga z'amasiro. Yes. Tubeebaza nti mutuzzaamu amaanyi bwe tulaba nga bye tubawadde ate nammwe muvaayo ne mubeerako kye mwogera. Yes. Naye kanokoleyo muzzukulu wa Buganda omu, muzzukulu wa Mugema mukyala Joyce Namuddu. Nkwebazaamu ak'ensusso nti otadde nnyo omulaka ku kugoberera ebigenda mu maaso. Yeah. Nkwebazaamu era Omukama Katonda akumpeera omukisa. N'olwekyo bannaffe mbanyongera okubasaba nti temukoowa ate mutandike butandisi okuwuliriza n'okugoberera ebigambo ebiva wano ku mukutu gwaffe ogwa Uganda Eyenkya. Tusuubira nti liyinza okuba nga ke kamunyeenya akagenda okumulisa ekkubo
lye tugenda okukwata okusobola okwejja mu buddu ne mu bizibu bye tutubiddemu. Omukama Katonda abawo omukisa. Muzzukulu wa Gabunga mu birungi of course abeera ku kamera gwe mutatera kulaba ye muzzukulu wa Josephat Kayindu gwe tutera okukola naye. Abalaba programs zaffe tubeebaza mugende ddala okubeera nga mutuwa obubaka era tubeebaza mukyala Nalongo Florence Bukenya oli Belgium webale kubeera nga naawe ossaayo nnyo omwoyo ku nsonga za Buganda n'okunyiikira ensonga z'ebyobuwangwa mu ggwanga Uganda oba mu ggwanga Buganda webale asiteera n'okutambuza enjiri eyo mu diaspora oba emitala w'amayanja webale kubeera ng'ogikola egyo nammwe abalala besimenye mannya. Mukulu mbirungi kinjagala tutandike noza kansoke nzijawo ekiwandiiko kino tumalire ddala omukulu andetedde ddala ojjukira program gye twakandoza nga tutandika ne mukulu mu birungi kigwaza tugobera ku mukuto gwa Uganda Eyenkya. Ebbaluwa endi mu ngalo eva mu Buckingham Palace ategeera obulungi kaakati lwe lubiri lwa lwa Kabaka Charles oba mu mwaka gwa 2012 by then yali n'abakyala wa Bungereza Queen Elizabeth kaakati omugenzi. Jukira mukulu mu birungi ye Ssaabawandiisi w'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International yantegeeza nti baawandiikira n'abakyala wa Bungereza eyaliko by then Queen Elizabeth era ne bafuna okwanukula ku nsonga ezaali zisoomooza Buganda ez'essimba ennyo na butya bwe basobola okubeera nga bazigonjoola olw'ensonga nti bano be bajja wano eno n'ebigendererwa byabwe n'ebirala nga bwe tubimanyi abafuzi b'amatwale bye baakola the British or the Britain United Kingdom be baatucolonizinga. Era ebbaluwa mwana ennaku z'omwezi 3 July 2012 baabaanukula okuyita mu Father Majimbi simanyi lwaki Father Majimbi ye yasayininga ku lw'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda. Ekiwandiiko kino kiri mu lulimi Lungereza nengenda kitaputa mu Luganda mu ku sipiidi eya yiriyiri. N'abakyala wa Bungereza ansabye okubeera nga mbeebaza ku lw'ebbaluwa gye mwamuwandika ennaku z'omwezi nga 7 February oba ogwokubiri naye mbeetondera olw'okulwawo okwanukula era nga kino kyavudde ku omugugu oba ebintu ebingi okusinga ddala obubaka obwazze mu sabbiiti ze tukubye emabega. Wabula n'abakyala wa Bungereza yekenneenyezza bulungi nnyo obubaka bwammwe bwe mwatadde mu bbaluwa ku nsonga za Buganda era mujja kubeera nga mumusiima era nga mukakasa nti tewali kuwannaanywa na kibuuzo kyonna n'abakyala wa Bungereza kyayinza kubeera ng'akola okweyingiza oba okweyingiza kale mu nsonga z'eggwanga eddala eryetongodde. Mu Lungereza, the Queen has asked me to thank you for your letter dated 7th February and I apologize for the delay in replying, which is due to the high volume of mail received in recent weeks. Her Majesty has taken careful note of the comments you express regarding Buganda. You will appreciate, I'm sure, that there can be no question of the Queen intervening in the affairs of another sovereign state. Yours sincerely, Miss Jenny Vine, Deputy to Senior Correspondence Officer, the Reverend Father Rinios Majimbi. So, abalaba programu ebwe buno baka ddala kituufu ebbaluwa yayanukulwa n'abakyala wa Bungereza. Mukulu birungi tutandike ndoza ku nsonga y'obubaka wa Ssaabasajja Kabaka obw'amazaalibwa ga Yesu Kristo bwe yaweereza bannayuganda bonna ne Buganda. Ndoza tutandikirawo kiki kye wajje mu bubaka obwo, obubaka butegeeza ki era butegeeza ki eri Buganda yonna obubaka bw'amazaalibwa ga Ssaabasajja oba obubaka bw'amazaalibwa obwa Ssaabasajja. Ssebo neeyanziza bannange abawuliriza n'abagoberera omukutu gwaffe ogwa Uganda Eyenkya. Ensonga omukulu gyambuuzizza nsonga nzito nnyo. Si kibeera kyangu nnyo okugezaako okutaputa
ebyo mukama waffe byaba atadde mu ddiiro. Naye mu kiseera kino ensi yonna erina oba eri ku bunkenke nga mu bbaluwa eyo bwe tuwulidde nti Ssaabasajja Kabaka yayogedde ku bintu bingi, naye abasoma amawulire oba abagoberera amawulire oba abamanya amawulire waliwo ekijja nga kirina we kisonze, n'olwekyo ne kiwaliriza ebintu byonna okubireeta ne weebuuza lwaki kino kizza olwaleero. Kati mu bubaka obwo mwabaddemu ekigamba nti twetaaga tuddemu tukubaganye ebirowoozo ku ssemateeka wa Uganda. Ekyo nno ffe ng'olukiiko lw'abazzukulu kituleetera okwekanga ne tubuuza ate kiki ekibadde. Ne Ssaabasajja Kabaka omusujja gwa Uganda gwatandise omukwata oba abawiibi ab'amagezi kwe kuli omu eyamutwalidde ensonga eyo ne bagissa mu kiwandiiko. Munnaffe Oweekitiibwa Katikiro bwe yabadde mu kyaki mu Kereziya e Rubaga yazzeemu n'asoma obubaka bwa Beene kigambo ku kigambo, naye bwe yatuuse ku nnyingo egamba nti kyekiseera tuddemu tukubaganye ebirowoozo ku ssemateeka, ate ye n'akigaziya n'agamba nti n'abataafuna federo batuteeremu ensonga eyo ekya federo okugabana obuyinza. Nzikiriza nti yabadde mutuufu. Omanyi bagamba nti gw'otoyise naye si muzibu kulimba. Weguli. Kaakati Oweekitiibwa Katikiro yali anoonya ettoffaali ng'ali mu kisaawe Nakivuba awo. Abantu abaali bakuŋŋaanye omuwa ettoffaali abavubuka ne bavaayo ne bamugamba, Katikkiro yogera ku federo. Katikkiro yaboggolera abaali bamugamba ayogere ku federo, n'abagamba gabalemye okukola ssente, muli mu kuleekaana na federo. Federo egenda kuleeta ekifi ky'ennyama ekiteeke ku sowaani. Ebyo bigambo bya Katikiro Charles Peter Mayiga ng'anoonya ettoffaali mu kisaawe Nakivubo. Bwe baali tebannakimenyawo. Era ndowooza kwolwo yakuŋŋaanya obukadde bwali 2 n'omusobyo mu Kampala Central. Laale y'ettoffaali yagikubaawo. Ekyo kiyaddamu Abaganda baali bamugamba ayogere ku ki? Ku federo. N'olwekyo mu kiseera kino Oweekitiibwa Katikkiro bw'avaayo n'ataputa obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka nti ekyasabizza okukyusa mu ssemateeka kwabadde ennyonta Abaganda gye balina ey'okwagala federo. Ffe ne tulowooza nti walabika omusujja gw'ebyobufuzi ogugenda mu maaso ne bannaffe gwabatuuseemu, era Beene kyavudde atukubiriza okubasabira ennyo. Birabika ebintu tebiri bulungi mu bukulembeze bw'Emmengo, naye tugenda kwogera ku federo. Kuba njagadde nnyo okusimba essira ku ssemateeka
kuba ebintu bibiri waliwo kye tuyita constitution yes ne kye tuyita ssemateeka sibi ebimu era President Museveni olukiiko lw'abazzukulu bwe lumala omugamba nti tolina buyinza tolina ddembe liwandiikira Uganda Constitution kye bava bakyusa ekigambo ne bakijja kugiyita Constitution ne bagiyita ssemateeka. Ssemateeka ndowooza kye kigambo ekituufu ekijja mu kiwandiiko kya President Museveni kwatambuliza obukulembeze bwe. Si constitution. Njawulo kyeriwo. Anti constitution ndagaano eba wakati w'abafugibwa n'abafuzi. Ate ssemateeka. Ssemateeka era kiyinza kunnyonnyolwa abo bannannyini kyaba akireeta. Kati tulina ssemateeka oba constitution ebeerako bannannyiniyo bwe tuba twagala ogikyusaamu betugamba nti constitution yaffe erabika tekyatuukana na mutindo tugikyuseemu. Kati wano nga mu Uganda bweri nti amawanga 15 gwe yazimbirwa gateekwa okuleeta ba delegate mu constituent assembly ne batuula ne babaga constitution. Bwe tuba twagala ogikyusaamu abo bennyini betuyita tuyinza okusanga nga mu abo mulimu abaafa ekitundu delegate gye yafa baleeta delegate omulala n'asikira oli. Ekyali mu kukola ssemateeka wa 95 Bwana Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa nga bali ne mukama we Nyerere baddira olukiiko lwa NRC ne balufuula constituent assembly. Si constituent balufuula constituents obutundu obukiikirirwa. Si yaliwo okuva mu 94 mu 93 okutuuka mu 94 eyavaamu ssemateeka wa 95 teyalimu ba delegates yalimu babaka kuba wawuliranga Makindye East, Busiro South, Nakawa nga bebazze be bali mu CA mu kye bayita oba kye bawandiikako ekigambo CA naye nga teyali constituent assembly bakitwalira ku level ya constituency nga era boolaba ababaka abakiika mu ki yali nsobi oba kaali kagenderere bo nga bwe bajja nga bateeseteesa ebintu byabwe balina okuggusa kye bakola ki kye baali beetaaga era bo baamanya nti abantu betugendamu bajega nnyo twakava mu lutalo bagezi kati bajja batuula batandika okupangapanga ebintu nga bwe babipangapanga kati ne bajjamu ekiwandiiko kyabwe ne bakireeta ne bajja mu 1995 ne bagenda ku State Square ne bagikyusa amannya ne bagituuma Constituent Assembly Constitutional Square. Era president mu kiseera ekyo n'atugaa nti eno constitution yesinga obulungi mu nsi yonna. Naye ndowooza olaba bwe bagenze bagiyuzaayuza bagikuba ebituli etuukane n'omutindo gwe baagala bakole ki. Munnayuganda tulaba ayinza okuba nga tabitegeera Constituent Assembly yandirabise etya okwawukana ku kino kye baakola. Nkugambye nti musooka kumanya kye tugenda okukolera constitution kiri ku musingi ki nti Uganda eri ku mawanga 15
Buganda, Busoga, Bunyoro, Toro, Kigezi, West Nile, Kalamoja, Acholirango n'amawanga maki amalala ne gawera 15. Kati amawanga age 15 buli ggwanga lireeta ba delegate oba basazeewo 7 oba basazeewo 5 ne bajja batuula mu kye tuyita constituent assembly. Mawanga si constituency. Nkufuna gali amawanga tugayita constituent party. Kati nga Buganda they constitute actually mu Lungereza olutuufu yes kati nkufuna bulungi Buganda eronda ba delegate baayo so si ba representative kufunye bulungi. Kakati yo bwana Tibuhabulwa yaddira abakiise abaali balondebwa mu NRC ku mutendera gwa constituencies Makindye Kawempe ne babaleeta ne babajjako ekyokuba ababaka ba palamenti ne babatwala mu International Conference Center ne bagamba kati eno ye CA nenga mu bufunze yali parliament. Yes. Kati parliament yekola kye bayita ssemateeka wa Uganda aliwo olwaleero wa 95. So si mawanga agakola Uganda. Nzikiriza bakutegedde. Era ffe bwe twali tukaayanira tugamba nti Bwana Museveni ne banne bagenda mu nsiko okutereeza ebyali byasobezebwa Dr. Apollo Milton Obote mu 1966 bwe yajjawo constitution eyali eteekawo Uganda. Buganda ebabuuza bwe muba mugyewo constitution ya 1962 eddembe eribabeeza ku ttaka lya Buganda mulijjawa? Kuba muli wano ku ndagaano ya 1962. Yes. Mu ndagaano ya 1962 mwe mwali nti tupangisiza Ntebe, tupangisiza Kampala, tupangisiza Njeru, tupangisiza Mubende, tupangisiza Masaka. Central government ekolereko emirimu gyayo. Kati endagaano eyo bw'eba evuddewo ku ttaka lya Buganda mubeerako mutya? Ekyokuddamu okutaputa ekyali kikoleddwa baasika mundu mu sitoowa ne bajja balumba constituent party ya Uganda ne bagikuba n'omukulembeze waayo ne baagala omuttira mu lubiri. Yes. Era ne bamulumba ne Bungereza ne bamuttirayo. Nga ebyo byonna Abaganda tebinatunnyonnyolwa. Nsonga ki yatukubisa mu 66, nsonga ki yattisa Muteesa. Tokeera bukeezi ku makyano gy'otutwala Kivandulo n'otuga nti kati tukola ssemateeka tugenda kugyetabamu. Abakulu abali mu constituency ni courts now constituency assembly si constituent assembly kuba ekyo naawe nange olwokumanyiza okukanya naawe baali tumanye nti oba tulowooze nti ensonga tebaagitegeera bino tebaabiraba oba baawubisibwa kuba tekyava ku mawanga agakola Uganda nekyali ku constituency level abali mu CEBO baali tebabiraba oba obuzibu obuli mu Uganda. Abantu abali mu Uganda naddala ab'ebitundu ebirala ba politician balowooza nti Buganda munyago. Nolwekyo ne bw'obannyonnyola ekintu ekigenda obbagasa bateeka mu matu bateekamu ppamba baleme kiwulira. Era bakola ebintu nga babikola lwa kulowooza nti balumya abo ababadde boogedde. Kati nga Abaganda okugamba nti kiki kye mugenda okukola lwaki mukikola? Bano abalala balowooza balumya Abaganda. Kati ne bamala bo bennyini nga beekuulidde akabazzi ku ggulu. Okay. Ekyokubiri abalowooza ku ssente eziba zigenda okufunibwa nga batudde bw'alaawo ensi obwo ne obugundi obwo obukyayi obwo bwe banywa mu assemblies ezo. Abantu baffe tebabadde nnyo mu byakulya.
abamu bavuba eyo nga banaku bawejjere bazibu kati bukyayo obwo bubasuula akazoole. Oyinza okugattako ekyaguno kye twandiyise excitement twakava mu lutalo tukoze tutya obuta concentrate nga bulungi tekwaliwo. Anti kati abantu ababadde mu lutalo muteekwa ng'okukola ekyo kye bayita ssemateeka, muteekwa okumanya ebyafaayo by'eggwanga lyammwe, ebizibu n'ebirungi ne future gye mwagala mugende nayo muki mu maaso. Kakati bwe mutabifaako nga ensi mwenna abantu mwe batunuulidde, bwe nkugamba nti nno obugundi eddekende lya bukyayi bwe banywera ku mmeeza bwe basiriwaza bamukyamu. Kati ekyokubiri ensobi yali mu kukola ssemateeka ono. Bwana Tibuhaburwa bwe bamala NRC ekola etteeka erigenda okwesigamwako nga bakola ssemateeka, batugamba nti bwe tugenda mu ssemateeka ono tetwagalamu bakiikirira mawanga, tetwagalamu bakiikirira kala z'abantu. Omuntu agenda kujja ku individual merit, agenda kujja bwannamunigina. Kakati bwe bamaliriza nga ne bye bagenda okuteesaako bya kukuba bigere wansi kuwoza aye kati nga abantu abakulu muli ku nsonga z'eggwanga enkulu. Kubanga bwe nkugambye nti bonna baali mu NRC baali basobola okumanya basajja ba mama Mbabazi baalimu, ba Kayindo Tafiire baalimu, ba Samo Kuteesa baalimu, ba Dr. Paulo Kawanga Semwogerere baalimu, ba Abu Mayanja baalimu, nga bamanyi ebizibu by'eggwanga lino. Yes. Naye nga tebabifaako. Mwana Bidandisali bali mu luyoogano balowooza nti balina gwe balumya. Kati bakugamba omuntu agenda kujja mu bwannamunigina atuule akole, kati pulezidenti n'alonda ababaka 10 ababakyala simanya n'ababajaasi n'abateekamu nga kyagezaako okukola bwe wabaawo ensonga ezze abagenda ogiwagira. Era nga bw'olaba kati mu paalamenti bwe kiri ne mu CRL bwe kyakola ki bwe kyali. Kati ne bamaliriza nga bafulumye n'ekiwandiiko kyabwe ekiyabayaba. Kakati okujjako olukiiko lw'abazzukulu olwali lwogedde era ne lusigala wabbali nga lutunuulira ebigenda mu maaso, naye abasigadde bonna ne babuukira ekigaali. Ndowooza olukiiko lwa Buganda lwagaana ekintu ekyo, constitution eyo lwagigaana, n'olukiiko lw'abazzukulu n'olukiiko lw'abataka b'obusolya ne bakola n'akatabo ke bayita Buganda weeyimiridde ku ssemateeka wa 95. bw'obanga oyogedde n'owekitiibwa Muliika ayinza okukubuulira kye baatuukako mu kiseera ekyo. Kakati abantu baffe awo we baateekeramu okubuguumirira ne bava ku nsonga enkulu ze bateekeddwa okusimbako essira ne bagenda mu bintu bya kubuguumirira bubuguumirizi. Kati ate constitution nkugambye eba ndagaano ebeera wakati w'abafuzi n'abafugibwa. Kakati bwe tuba tulina gavumenti gye tuyita eya wakati nga waliwo gavumenti oba ebitundu constituent party nga Buganda, Bunyoro, Busoga, Acholi, ziteekwa okumanya tugenda kutambula tutya zisobole okutuuka ku kukkaanya. Era mu kukola kye baakola, Nyerere bw'ajja mu CA yali pulezidenti wa Tanzania. Kyono kino nakyo kansooke kikubuulire. Omanyi nti Nyerere yafugako Uganda okuva mu 79 okutuuka mu 96 nga ye pulezidenti wa Uganda, ng'era bwana Museveni ali mu nkwawa ze.
kuba yajja mu CA nga boogera ku federo naawe ebiragiro n'agamba bwetutwagala biwuliza Julius Kambarage Nyerere pulezidenti wa Tanzania n'olwekyo tugenda kuleeta decentralization kati ne bagiwa mukulu Bidandi Salia yali minisita wa local government agitunde mu bantu kati ngabo Nyerere ne bwana Museveni tibuhabulwa bamanyi nti nno engeri yokka gy'osobola okunafuya Buganda kwe kugitematemamu bu district obutonotono oginafuye oleete abakulembeze bamale nga bagenda kulwana n'emmengo yes nti bano bagambye obawadde obuyinza obusolooza emisolo biki kakati okugamba nti nno twagala tubeere ne Buganda entity bano be basooka okukola olutalo bachairman ba district kakati eyo ye yali enteekateeka yebyali bikolebwa nti Buganda eno tetusobola jikkiriza kubeerawo naye tuteekwa okuteekawo abantu abagenda okulwana olutalo era bateekamu district za Buganda ziringa ezeegasse naye ate endala zisobola okuvaamu mu kwegatta okwo nga boogera ebintu talatata kati olaba omwoyo gw'ebintu ebyali bikola ki byali bikolebwa nti gwali mukyamu naye ffe abazzukulu ne tusigala wabbali naye nga tugenda kuwensa obujulizi nti ebyo tebaabikola by accident byali wabula baabikola mu bugenderevu kati ne tutambula bwe tukayana ennyo engeri gye twali emabega twakayanako nga tugaana Kabaka Omutikkira yatuwa omukisa ne tumusisinkana era tubuuza lwaki bwe baali bagenda okuntikkiramu awakanya lwaki n'okukola constitution mukiwakanya ne tutuula ne tumubuulira Ssaabasajja Kabaka kino na kino bye bakola bikyamu bw'oba oyagala okukola ekintu ekituufu okikola bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti ne bannaffe olw'okuba baalina amagye baalina obuyinza ne basigala nga bagenda mu maaso ne be baakola ki n'ebintu byabwe nga bwe baali babiteeseteese kati ffe abazzukulu ne tusigala wabbali twali tuli awo nga bwana Tibuhabulwa ayagala okugjawo ekkomo ku bisanja era ne bayita emmengo nebugujja genda kubanja federo tugenda kukyusa constitution bataddewo akakiiko ka Professor Sempeebwa ne bakunga Abaganda tugenda kutwala ebirowoozo byaffe era ku luno federo tujja nayo twafuna omukisa ogusisinkana ow'ekitiibwa Mulwanya muli tumubuuza byogendamu eddembe n'obulukusa obijjawa baffe tulowooza nti amateeka kye kisinga obuki obukulu etteeka lya NRC CA statute likugamba agenda mu kukola ssemateeka taabeereko ggwanga lyakiikirira wabula agenda bwannamunigina kati gwe constitution gy'oyagala bakyuse bakuteeremu federo gy'ogenda okubanja wa Sempeebwa constitution eyo baani abaagikola era ekukwatirako wa obeere n'obwetaavu ennyo obwetaaga ogende bagikyuseemu bakuteeremu kyokola ki era ebintu by'eggwanga bibeera bitya eby'omukwano kuba ebintu by'eggwanga biba ku mateeka tebiba bya muki
yes bya mukwano tebiba bya mukwano nti manyi nnyo mukwano gwange wamala kakati tukole ebintu bino haba kubuuza tubuulire etteeka ligamba ki n'obikkula nogamba okusinziira ku close bweti wano etteeka bwe litukola ki bwe litulambika ne bwe muba mugenda wa mukwano gwammwe ffe tukuwa amagezi togenda kutwala Buganda mu bintu ebyo we mulwanya muli naye n'atukola bulungi n'atuddamu n'atugamba lwaki mulowooza kye muganye tekikola kale mugende mukole ebyammwe nange ngende nkole ebyange n'ayita olukiiko lwa Buganda n'alunnyonnyola era n'alugamba munamperekera ne baga tujja kuwerekera bakeera ku makya ne batambula ne bava mu Buganda yonna ne bajja ku International Conference Center bwe baatuukawo abawerekera mu Lwanyamuli bo baatuwa obujulizi ate waliwo abaali bayise emabega nga bayingidde dda mu Lwanyamuli agenda obbatuusa okutuusa Abaganda ku International Conference Center nga Mwami John Katende ne Charles Peter Mayega ne bannaabwe bamaze okweyokya International Conference Center bakutte ekiwandiiko bakiwadde Ssempeebwa baagala Regional Tier ono yali azze nakikozi mu Lwanyamuli ye yajja n'abantu bali ne baleeta ekiwandiiko kye baali baabaga ekigenda okusaba federo yaki federo ya Buganda Mwami John Katende eyali Antony General ne bayingira wa Sempe bo tebajja na convoy bo balinnya motoka zaabwe era mu Lwanyamuli agenda okutuuka nga n'ekiwandiiko kiwedde okuwaayo bonga basabye Regional T ono yali azze kusaba federo si kusaba federo bonna bakkaanya Abaganda tubayingiza tutya mu kitimba naye ffe nga abatunuulira ensonga tugenda okumaliriza nga tebaali tebazze kubanja federo mu Lwanyamuli President Museveni yamusaba ajja ateekewo embeera eyamba Museveni okukyusa constitution okujjamu age limit okujjamu term limit oba age limit term limit yes okusooka oba okujjawo ebisanja yes gwe gwali omuzannyo gwa mu Lwanyamuli ne bwana Tibwabulwa Museveni gwe kikwataganira wa ne bibali bakola ebya federal bikwataganira wa oba regional tier bwe tunaatuuka ku bino era ojja kulaba ekintu nga kye kimu nkugambye nti bwe twetooloola kiki kye baali bagenderera mu Lwanyamuli okukunga Abaganda abangi bamuwerekere basaba federo kumbe ekituufu ekinyusi naye nga bamanye ekiwandiiko kye bawandiise tekyogera ku federo mu kaseera kano Ssaabasajja Kabaka bw'agamba tukuŋŋaanye ebirowoozo okuddamu twekenenye ssemateeka mu kaseera kano ke tulimu kiki kyofuna kyenfuna kye nayogedde nti eiza Ssaabasajja Kabaka nga bawiibwa ab'amagezi mulimu omusota ogwamutomezza ogwa smagolinze ennyinga eyo abawandiisi ba Ssaabasajja Kabaka ab'ekyama ne bagiteeka mu kiwandiiko kya Ssaabasajja Kabaka ekituusa obubaka bw'amazaalibwa ku Baganda nga bano abamutomeza balina ekigendererwa n'ekiruubirirwa kyabwe ekigendererwa kyabwe era kigazi nga bwe kyali ku luli olwaleero waliwo obwetaavu bw'okukyusa ssemateeka ng'obwetaavu ebwo buli ku gavumenti ya Uganda President Museveni Nobert Mao ne kampuni ezo baagala okukyusa ssemateeka bajjemu bateekemu parliament okulonda president nga bwe tuzze tubiwulire emabega naye olw'okuba nti nno ebyobufuzi bya Uganda bizanyirwa ku Baganda kakati Kabaka abadde ateekwa okuvaayo akyogereko
ne bano ba agenti ba president abali mu Bulange batandika okugenda mu kyaki nga babitaputira abantu ebitawadde mu kiwandiiko bongeremu ng'agenda akukuseera imbejjebbi banange muveewo tuyisawo omwana wa Kabaka muveewo tuyisawo omwana wa Kabaka Abaganda baba bamanyi oba abantu bamanyi nti ono omwana wa Kabaka mu mbejja kubanja gaddera okukikubuuza nti mu kiwandiiko ky'abeene temwabaddemu nsonga ya federal kyabadde kiriya oba kuba teyalambise nti tukole ennongoosereza ku kino n'ekino ne mukuumaddamula naga nti federal anti nkugambye nti bwe yali mu kisaawe Nakivubo ye bw'anaaba ayagadde anaabyegaana yakugamba federal tegenda kuleeta kifi kya nnyama ku sowaani ya Muganda federal tegenda kuleeta mmere mukole ssente muve mu by'okuleekaana ne federal kakati ate tasobola kubeera mu buyabuya mujinga muwumba tuutu n'atandika kuleekaana na federal ng'abantu bakola ssente nga y'omu gwoyogeddeko yajja ku internal conference center yes ne baleeta regional tier ne bagenda mu meeting ezo eza regional tier mwe bajja ndowooza ne ssente ezo ezazimba eyo enju y'erweza nga batunze Buganda baleese regional tier Katikiro zimanya nakubwako akalulu bintu bapanga bipange abantu abatagobya regional tier ndoza tujja kwongera okubasomesa era ye bwe batandika okulwana ne Jebbi Walusimbi ku bwa Katikiro ng'ayagala okukwata ddamula yalowooza asobola okuimplementinga regional tier mu Bulange kati nnyo brief naye agenza okumaliriza nga naye kimutuddemu regional tier kwa omuntu ayinza okwebuza badde tagobera mawulire oba badde tagobera byafaayo regional tier yali ekwata ku kikyali kiki regional tier balina kye bakkaanyako bwe batwala ekiwandiiko mu kiwandiiko kya Mmengo kye yatwala ewa Professor Sempebwa yes nga baagala baddire disitulikiti disitulikiti zeekolemu omulimu zeerondemu ssentebe ssentebe oyo abeere ssentebe wero C6 ng'atuula mu Bulange disitulikiti zonna eza Buganda okay kakati zeerondemu ssentebe ssentebe oyo atuule mu Bulange kakati mu regional tier nga bagambye nti naye ssentebe oyo bwe bamulonda Kabaka amukwasa eddamula oba amukakase nga Katikiro we naye ng'akubiddwako akalulu kitegeeza nti buli muntu mu Buganda buli ggwanga buli si buli muntu mu Buganda oba Muganda oba si Muganda ng'asobola okwesimba ku kifo kya ssentebe wero C6 nga mu bufunza abanga ajja okufuuka Katikiro yes ekirala mwalimu akawaayiro akagamba nti singa omuntu oyo gwe balonze Kabaka agaana omukkiriza gavumenti ya Uganda esobola sina central government era nakyo mu kitaputa bubi esobola okuwamba Mmengo oba Buganda okumala emyezi 3 linda katsoka tumule munzije ndoza wana ate waliwo nnyo ekinyusi ky'amaanyi ebintu ebyaliwo ebigendererwa ebyali emabega wa regional tier ne masterminds oba obwongo obwali emabega kasoke nzije tutandikirawo then tuyongere ku kirala Uganda Eyenkya. So mukulu birungi kye ebigendererwa bya regional tier byali oba ba mastermind kiki baali babale emabega w'ekyo ekyali kibalibwa kyali kya kusaanyawo Buganda tewaali nnyo kigendererwa kya makulu nga bwe nkugambye nti ye mwana Museveni ne banne okuva lwe yajja oba okuva lwe yateekebwateekebwa ekyo kye baamukwasa gwe mulimu ogwamukwasibwa
kuba Abangereza bakigezaako ne kibalemerera ne bakiwa abaddugavu nabo ne balaba nga era tekitambula buki bulungi. naye waliwo enteekateeka Sandru Cohen ze yajja nazo bwe yali akyali Colonial Under Secretary, najja n'ebirowoozo ebigamba nti tugende mu Afirika tutendeke bakaada baffe abagenda okukola omulimu gwaffe obulungi. Kaakati bwe baamala bwe yamala okukola ebirowoozo ebyo n'abiwa Colonial Secretary, kaakati ate ye ne bamulonda ajje mu Uganda nga gavana abiteeke mu nkola. Nga bwe nakubuulira nti balowooza Bungereza etwala oba Uganda oba Buganda nga namuziga y'ebyenfuna byayo mu Afirika. N'olwekyo Cohen yali awadde amagezi nti bagavana bonna abeeru tubajje mu Afirika tuteekeyo abaddugavu naye nga bagenda kukola mirimu gyaffe. Naye ate bano tetubatendese kimala nga ba Bwana Nyerere, ba Milton Obote, ba Kenneth Kaunda, ba Kwame Nkrumah, ba Mzee Jomo Kenyatta, naye tuteekeddwa okufuna engeri gye tuzimba amasomero tutendeke bakaada abalungi. Kakati bwe baleeta Cohen mu Uganda nga gavana, yakola projekiti ezaala product ya Bwana Tibuhaburwa. Bwana Tibuhaburwa product ya Sandru Cohen. Lwakuba yeegattibwako bwe yali amaliriza okumuleeta mu buyinza, yajjira ku polisi za Margaret Thatcher, Prime Minister wa Bungereza. Yes. Ze yajjirako naye nga eri mu kumulikuruutinga na byonna okumuteekateeka okumutendeka na ngeri kijana atambula, pulaani za Cohen mwe yali baleeta kaada asobola okubakolera omulimu, okulaba nti nno asobola okukuba Buganda oba okusotasota Buganda nefuuka omugoyo. Era Bidandisa yakiyita kukuba magi bagajjemu ekimere. Kwata amagi n'ogagatta n'ogakuba nga bw'ogayiwa musuga bawulo, obugakuba bw'ogayiwa musuga bawulo n'otabula n'osiika n'ofuna ekimere, nga ye Uganda gye baagala okukola ki okufuna. Ye Mwalimu Julius Nyerere yakigezaako Tanzania mu kugatta Zanzibar ne mainland. Ndowooza waliwo n'omusirikale awo oba yali ava eno mu Uganda gwe baakola naye okukuba abantu b'e Zanzibar awo, okuwambawo awo. N'olwekyo eyo ye pulogulaamu Museveni kwe yajjira. Museveni ali ku pulogulaamu y'Abangereza mu biwandiiko. N'olwekyo byakola atuukiriza gy'alina okutuukiriza. Byakola tabikola ng'omuntu, abikola nga ateeka mu ebyo bye baamulagira okukola. Nti obuzibu Museveni bwafunye kwe kubanga yasoma Cramwork. Yakulaminga ebintu bukolokolo, embeera ne bwekyuka yasigala agoba ekkubo lye baamulagira okukwata. Akyali ku script. Kakati nze wensanga obuzibu omuntu bw'ayimirira n'aŋŋamba nti twagala okukyusa mu constitution gye tutalinaamu mukono, gye tutaakiikiriru, gye tutaasindikamu babaka, gye etatukwatako. Kuba si Abannayuganda, si abo Abaganda tetugiriimu.
bagitugobamu mu mateeka yagala agenda asome statute ndowooza ya 1988 eteekawo olukiiko lwo lwakola ssemateeka. Kakati bw'obanga ekintu tokiriimu toli mu baakikola wawookerera ku makyo yaayaane kikyuke. Eiza nga bakutomezezza bakuwubisizza oba gwe mwennyini nga weefudde ono katta nze kensalira essanja. Olwaleero mu Buganda erina ekizibu. Emabegakawo twafuna ekiwandiiko ekigamba nti Kabaka ayimirizza abakulembeze bonna nga kiri ku social media. Kati tufuna ekiwandiiko ekigamba Kabaka ayagala bakyuse mu ssemateeka. Ate tulaba Oweekitiibwa Mulwanyamuli gundi Mayiga yabitutaputira. Yes. Kye bitegeeza. Details ezitabadde mu Baluwa kati atulambululira. Ate byatulambululira yabigaana dda. Tebirina maki makulu. Twagala bintu biteeka mmere ku sowaani y'Abaganda. Lwaki abikomyawo essaawa? Kibuuzo kikulu. Omanyi Abaganda tulina ekizibu nti Abangereza Liz Truss bwe yabalimbye nti nsobola okutereeza ebyenfuna bya Bungereza, kasita yatagadde bw'ati bamugobye. Yes. Naye mu Afirika tulina abantu abakulanga enfudu. Bw'omukanga ng'azza omutwe mu kiwaawo. Bw'alaba ovuddewo ng'atambula agenda mu ki? Kati bebo Bamayiga. Era lumu Oweekitiibwa Mpanga yagamba endowooza twali tupapye okusaba federo. Naye gwe teebereza singa baleeta oguntu gwa federo ogugugu oba oguwuto ogunene ne bagukuba mu bulange bwe bba. Ne tugamba kati tugenda kusalaasala federo. Tetwali lwanaganye fekka na fekka. Kwegamba nga n'Empanga akulaga nti mu bwalo yatategeera kyakola. Bwakugamba nti twali tupapye okwagala federo nga tetunneeteekateeka kuba singa batuleetera ekintu ne bakikubaawo Abaganda baali lwanaganye. Yinza otya okungamba nti naawe oli minisita wa Kabaka era mutuula mu kabinenti nga temulina polisi kwe mutambuliza ggwanga. Muli obuti temulina na kye mumanyi kikolebwa. Kakati babuukira ebintu bye batamanyi gye bikola ki? Gye bigenda na bigenda bivaamu. Nti olwaleero bakugamba twagala tukyuse mu constitution President bamulondere mu parliament. Kyekibaddewo kyekitambula. Kyekiriwo. Era Nobert Maawo kyakolako agenda kuteekawo akakiiko kakireete. Bali mu kuteekateeka. Kati Ssaabasajja Kabaka wayingiriramu atandika okunayo okutugamba nti nno njagala bakyuse mu kino bwebwa. Kuba bakyusa mu kiki? Kiki ky'omanyi olinamu mukono ki? Nga Obwakabaka bwa Buganda ssemateeka ya 95 bugirinamu mukono ki? Kwa mu Baluwa tewali kulambulula kwonna nti kino bino bikulu nnyo bye byetaaga okutereza okuteekebwa mu ssemateeka. Obuzibu bwe bujjira ye munnaffe Charles Peter Mayiga akubuulira biki bye yabadde Ssaabasajja Kabaka ategeeza. Olwo atulambululira. Kuba ye mukuumaddamula yalamulirako Kabaka Obuganda obwebweru. Era ayinza okugamba twayogedde naye n'angamba bino byakola ki? Byagamba oba byategeeza. Bino byayagala.
ate tojja genda obabuuze bannange bw'aba byayagala atandika atya okubyagala. Baani abagenda obissa mu nkola? Bino bigenda kwawukana bitya n'ebya Profesa Sempeebwa? Sabakulu abatinkizo oba batugamba nti federal yeetaagibwa naki si bye baliko. Bali ku bya kunoonya ssente. Bwe bava mu kunoonya ssente basobola n'okutundayo Abaganda. So tubeegendereze nnyo. Nga bw'olaba mulwanya muli bwe yakuŋŋaanya Abaganda n'abaleeta ewa Profesa Sempeebwa mu International Conference Center. Ng'ekiwandiiko bamulwanya muli kye baabaze. Baakibaga ne Profesa Sempeebwa, John Katende, Charles Peter Mayega ne bakireeta bamulwanya muli. Ne bakiwa Katende n'akireeta wa Profesa Sempeebwa. Ate gwe baakibaga naki? Ate yali ku kakiiko akakuŋŋaanya ebirowoozo. Kyekigaanisa oba kyekiremesa regional tier nga tugenda ku bujulizi buno. Regional tier efiirawo era egaanirawa. Regional tier nze gwe nalaba yasinga ogikuba abantu abalala bawogera ku bantu abalala bangi. Naye yasinga yali Kanso Joseph Bali ku Ddembe omugenzi. Joseph Bali ku Ddembe ajja mu lukiiko, yali mubaka wa lukiiko. Kati Katende bw'aleeta regional tier okujanjulira olukiiko, baafuna abasirikale abaali muleeya ne batuula mu Bulange mu kisenge ky'olukiiko ne ku Kabanyi. Nga bali muleeya. Ne basoma, Katende n'asoma ekiwandiiko ndowooza kumpi essaawa 4. Lwaki babateekamu ekigendera kyaki bali basuubirayo? Tukiveeko. N'asoma kumpi essaawa 4. Teri muntu asobola kugoberera muntu asoma kiwandiiko paka ssaawa 4. Bwe guli. Eiza webaka, eiza bye basoma obikoowa. Naye baali basajja bateeketeeke bulungi. Babbi bagezi. Yasoma ekiwandiiko n'asoma n'agamba bannange ndowooza nnyama ntono kaya n'eri mu nkwawa twateesezza bubi ndowooza tumaze ennaku 10 tuteesa ne pulezidenti tumugamba kino atugamba kino. N'addayo ku kye yasookeddeko n'akomawo ku kyasembyeyo n'addayo ku kye yasookeddeko, bantu ne bakoowa. Naye Abaganda tugamba nti nnyama ntono kaya n'eri mu nkwawa nga gye bagabana siiyo. Yes. Tebasobola kubanga walunda ente eyo oli n'agamba nti naye kankutemereko olulenge, gwe n'ogamba nti kankikwate nkiteeke mu nkwawa wadde kitono kangende n'ekyo. Kakati ebyo byogerwa abantu bajega. Kati Bali ku Ddembe bwe bamala okusoma, sipiika w'olukiiko Muhabuba Ssemakalu agamba abakiise basituke bakubire ensonga Katende gy'ayanjudde mu ngalo. Era olukiiko lugiyisizza nga tebalina gwe bawadde mukisa kukubaganya birowoozo. Kati bwe baba bakulonze kubeera omubaka w'olukiiko, bakulayiza onookuuma ebyama bya Ssaabasajja Kabaka atofulumye nga kintu kya lukiiko kyonna nga tebakuwadde lukusa. Olina okukuba ebirayiro. Kati Bali ku Ddembe yali ateekwa okumenya, ate nga mubaka wa lukiiko yamenya amateeka g'olukiiko. Najja asaba abakaboozi ne bamuwa program. Aba radio, yes. N'ayogera n'agamba nti ekintu kye baleese kikyamu. N'agenda ne ku WBS eyawava muno. Yes. Era n'ayogera. Olw'okuba yali mubaka wa lukiiko, Ssaabasajja Kabaka Muhabuba Ssemakalu bwe yatutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka n'alagira olukiiko luddemu lutuule luwa abakiise omukisa okubaganya ebirowoozo. Kati Bali ku Ddembe afuna omukisa mu lukiiko okutaputa obutundu obwali mu regional tier obwo bwenkugambye. Simanya gavumenti Kabaka bwe banaalonda Ssentebe w'ero C6 n'atamukakasa, gavumenti ewambe Buganda okumala ennaku emyezi 3. Kati bw'abitaputa
owekitiibwa Mulwanya Muli, owekitiibwa Makubuya, owekitiibwa Katende bekuba akafubo. Kakati nali mu galale mu Kabanyi, kati Katende kyava aduumira Makubuya ne Mayega basituke bakube bali ku ddembe mu lukiiko. Era Makubuya yasituka n'amugamba nti gwe olowooza gwe looya wekka ne Mayega n'akola ki? Naye n'asituka. Kati emmeeza ya sipiika eri wano naye bayita wano bwe bati nga bali ku ddembe atudde sayidi wali ne bamulumba bamube. Kati bali ku ddembe n'asituka n'afuluma ebweru. Kati bw'afuluma ebweru Mayega n'amugoberera. Kwaliko n'omwana w'amawulire naye n'amugoberera. Naye omwana w'amawulire aŋŋamba bali ku ddembe bwe yatuuka n'alinnya mmotoka ye n'akola ki? N'agenda. Naye nga baali baagala mukubira mu ki? Makubuya, Apollo Makubuya ne Charles Peter Mayega. Nga baduumirwa Katende. Nga mbalaba n'amaaso gange bwe nti. Kati Regional Tier bweto gundi bali ku ddembe bwagikuba. N'alaga ebituli ebigikola ki? Ebigirimu. N'Abaganda abalala we baatandikira okwongera okugyogerako. N'abaawa ndowooza Ssaabasajja Kabaka amagezi ne bamulaga nabo ebituli, ne Kabaka n'alaga nti nno ekintu ekyali kikoleddwa kyali kijjawo eddembe ly'okuba nti Kabaka alonda Katikiro. Ebyo Kabaka teyabimanyaako oba bagenda okukola ebyo byonna nga tabimanyiiko? Ebiriwa ebyo ebyokubaga ekiwandiiko byonna nga tebinatuukana mu lukiiko? Wabaddewo ebizibu bingi. Ndowooza gye tugenda mu kunnyonnyola Federo waliwo byenja okwagala tulaga Abaganda ebintu bino gye bivudde babitegeere buki bulungi nga tusoma ku bwino omukadde yaliwo mu myaka gya 5. Kino ekimu kye nnina wano yali Daily Monitor wa nnaku z'omwezi Julayi nga 3/2012 Uganda ng'eweza emyaka 5 egy'okwefuga oba egy'obwetwaze. Yali okay. The making of Uganda. Buganda played a critical role in overseeing the entrenchment of colonialism to the rest of the country. She thus enjoyed a special place at the colonial table and would receive a reward for it in the 1900 agreement in form of territories. However, as the winds of self-rule spread across Africa and Uganda, a more nationalist approach was bound to be adopted. This meant instead of enjoying the status of a political giant, Buganda had to start adjusting to the reality of existing as part of the wider Uganda. Its resistance to that plan would cost the status of their king and lead to his subsequent deportation to England. Ne wano waliyo ekikulu omuwandiisi ye Yoga Adrola. Yes. Okay. When Andrew Cohen was sent to Uganda as governor in 1952, his mission was clear-cut: to foresee the decolonization of the yet-to-be state Uganda. However, stiff resistance from Kabaka Bamutezze and his ministers awaited his plans, and the governor would have to liaise with his superiors back in London to ensure his plans work. Kabaka Bamutezze had been opposed to the inclusion of Ugandans to the Legislative Council. Okay. Leka nkamenye mu Luganda nti Sir Andrew Cohen bwe yasindikibwa nga governor mu ggwanga erya Uganda mu 1952, ekigendererwa kye kyali kimaze okutegeererwa era nga kirambulukufu bulungi nnyo okulaba butya bwe bagenda okubeera nga okudecolonizing oba okujjawo oba okufuluma eggwanga eryo kuliwo obwetwaze eggwanga Uganda, wabula wajjawo okusika omuguwa oba obutakkaanya bulungi nnyo okuva eri Kabaka Bamutezze wamu ne baminisita be. Era ne balindirira enteekateeka za Governor Cohen
okubeera nga akwatagana abalina okubeera nga bamulungamya oba bamukuuma oba abamugoberera emirimu gy'engeri girambika okuva mu kibuga London ekya Bungereza okukakasa nti ddala kituufu emirimu gye gigenda mu maaso oba gituukirira nga pulaani bwe baali bagitegeka. Ssekabaka Muteesa oba 2012 Ssekabaka Muteesa yali agaanye ekyokugatta bannayuganda bonna mu lukiiko olwa Legiko ekyali kiruubirirwa oba oluwenda olwali luluubirira okulaba nga lugaziya enfuga ey'ebyobukulembeze oba ey'ebyobufuzi okusukkawo ku Buganda. Awo we nabadde nkomye ssebo. Kati kino abantu bakiwulidde bulungi nti Gavana Cohen bamusindika okujja okuteeka pulogulaamu z'Abangereza mu nkola ez'oku decolonize, kitegeeza okusigala nga bakolonizinga Uganda naye nga bagikolonizinga baddugavu bannaabwe. Yes. Kati Cohen bamuleeta ateeketeeka abantu abagenda okudda mu bigere by'Abangereza naye basigale nga batwala pulogulaamu z'Abangereza ezabaleeta mu Afirika mu maaso. Yes. Gwe mulimu gwe baleetera ani? Andrew Cohen. Kakati mbadde nsaba otusomerera akantu kano otusomere n'abantu abaali mu lukiiko luno. Nkasome konna bwe buba obudde nga bunaatumala waali kasomye konna. Okay. Kale eno Daily Monitor naku z'omwezi 26 lwali lwakuna mwaka 2012 mwezi gwa July era yali zaali ezimwera ku episodes eza Uganda ng'ejaguza emyaka 5 yali part oba ekitundu CI7 the Romans ndoza nzerabidde. Okay. Yaganyo okusoma akantu kan then nenzigino Carnex. As soon as the deportation of the Kabaka was known, Ignatius Musazi, the Congress president, fled to the Sudan because he feared that he would be arrested. This meant that in the ensuing battle of wits and nerves between the British and the Uganda governments, the Congress played no conspiracy role. It was, for example, a delegation of the Luchiko, not of the Congress, what carried out the cumbersome negotiations for the Kabaka's return. In fact, the Kabaka's deportation dealt the Congress the first stunning blow, and this came about as follows. The irrelevant manner in which the Kabaka had been packed off into exile had provoked the most intense and insular nationalism, one nationalism among the Uganda, a determination to defend, venerate anything Chiganda has never before. Okay. Okay. Oyo yawandika yes S.R. Karujire in a political history of Uganda. Yawandika bino byengenda okusomera ye Jonathan L. Ali, Daily Monitor. Facing rejection in the 1950s, EMK Mulira advocated for the democratization of Uganda's monarchy, a project that was met with hostility by Baganda patriots. Eridad M. K. Mulira, Uganda's leading constitutional thinker in the 1950s, had by the end of 1940s imaged Uganda as a place of commoners. Unlike Ignatius Musazi, Mulira argued that Mengo was morally obliged to provide equal parliamentary representation from among Uganda's peasants. In the 1950s, he pressed this argument even further, advocating that monarchical power be transferred in entirety to Uganda's citizenry. By the early 1950s, Mulira was a member of Uganda's Luchiko, the parliament,
the parliament. Toward the end of 1952, Uganda's king, Mutesa II, was deported to London by Andrew Cohen. I have been a moderate. I've been a moderate all along, but with what result? Frustration and disappointment at every turn in courts. MK Mulira on constitutional monarch. Without Kabaka Mutesa, Uganda's parliament was forced to debate if Uganda would constitutionally reform her monarch. In an emergency session convened in March 1954, Uganda's Luchiko debated in earnest the future of their kingdom. In the past, Uganda's king was the focal point of political rule. Amid political pandemonium, Mulira addressed Uganda's parliament. As a member of Uganda's London delegation to secure Mutesa's return from exile, Mulira spoke at length, fervently advocating for constitutional reform. In the intensity of his address, Mulira collapsed on his knees and argued that Uganda's king should be above politics, in quotes, be above politics. He asserted, in quotes, he, the Kabaka, will then be a spire of a political, a spire, a pronunciation of a political building and not a center pole of a building as he is now. As a center pole, he appears the political burden. But if he was a spire of a building, as in the case of the King of England, he remains Kabaka of Uganda, and beautifies Uganda in the same way as a spire or a spire beautifies any building. As a spire rests on a house bearing no burden, so would he rest on Uganda as Kabaka but bearing no burden. The burden of responsibility would rest on the Luchiko and the ministers. Through his passionate plea, Mulira persuaded Uganda's Luchiko to pass a resolution to appoint a committee to address constitutional reform. The Namirembe conference followed without Mulira. Uganda's king may not have been returned from London. It is therefore historically ironic that Mulira was seen as hostile to Uganda's monarch by Uganda patriots throughout the late 1950s. The hostility to the conference. The Namirembe Conference and Mulira's constitutional project fueled debate throughout the kingdom. One columnist in Erifamu, Uganda, praised Mulira for being a good Christian, but stated that he was misleading the Luchiko, in quotes. Mr. Mulira is well educated and a good Christian, but when he is in error, the whole Luchiko is in error. Buganda's Sabaganzi commented, in quotes, open quotes, the Kabaka of Uganda is the ruler of the country, and it is the people, no Muganda, would like to transfer the political powers of the Kabaka to the ministers. This would be unthinkable, just as it is unthinkable that God's power of creation would be transferred to his angels. Close quotes. When Mulira advocated for direct representation from among commoners to be appointed to Uganda's Luchiko, the motion was barred 57-27. In short, while Mutesa's deportation allowed Mulira to capitalize on populist sentiment and conceptualize a people's monarch, it also galvanized intense conservatism with which was forced to contend. For Mulira, the social legitimacy of Uganda's monarch derived from democratic consensus. By pressing the constitutionalization of Uganda's monarch, Mulira imagined political space for commoners, something that he had advocated for not later than the 1940s. By contrast, conservatives anchored their projects in Uganda's absolute monarch and undermining Mulira's democratic emphasis. If, for Mulira, Uganda's democracy was cast as an institution of the people, a people's monarch,
conservatives reasoned a people's monarch reasserting political authority along fierce monarch lines. Following Mikhail Chintu's election to the premiership, Buganda's post-Namirembe government followed successionist policy, reluctant to participate in the electoral trajectories set by the Namirembe Agreement. In 1958, Mengo boycotted the general election. In 1960, Buganda's parliament declared formal succession from Uganda. Conservatives argued that Buganda's special status could only be maintained through its monarch. Buganda reasoned Mengo would not, in quotes, sell her inheritance in order to purchase the independence of Uganda, close quotes, not, open quotes, sacrifice everything on the altar of Uganda's unity, close quotes. Abali mu Namirembe, or those who are part of the Namirembe conference in 1954, abali abamu ku conference olukungana olukiiko olw'Namirembe olwatwa 1994 ekifaananyi kyekino 54 ekifaananyi kyekyo so ngenda kusomera okuva ku bali wansi n'okwambuka waggulu oba seated to those abali waggulu. Yes, ndowooza okifunye bulungi. Njagala kugenda mu maaso. Okay, so ogenda mu maaso okuva ku mukono ogwa left okudda ku gwa right nga bw'okiraba waneene. Kati kitegeeza nti ngenda kubeera nga nva ku mukono guno nga nzira ku guno. Kyazewai, SW Kulubya, Omulamuzi M Mugwanya, Professor K Hancock, Governor A oba Andrew Cohen, Bishop John J Chwanka, Resident of Buganda, JP Batch, ate kubali waggulu oba row ey'okubiri eri, left to right, Father JK Masagazi, JP Musoke, AK Chironda, EMK Mulira, gwe tumanyi redde kaakati nti ye Eridad Mulira. Omulala yali EZ Kibuuka, Yusuf Kironde Lule, J G Sengendo Zaake, Thomas AK Makumbi, SA The Smith Secretary, Dr. E.B. Kalibala and Father J. Kasule. Conservatives asserted political authority along monarchical lines, distancing themselves from national politics. In 1959, this translated into the formation of Uganda National Movement, UNM, whose meetings entailed activists facing Mengo and singing Buganda's national anthem. Through the UNM, conservative Buganda boycotted Asian shops and protested political participation in the Legislative Council. Surprisingly, Mulira supported UN politics. Why? Up until 1959, Mulira considered his effort to advocate for constitutional monarch unsuccessful. In Why I Am in the Uganda National Movement, Mukatabo, in a book or in article in Why I Am in the Uganda National Movement, Mulira explained what prior to the UNM his political project was ineffective. I open quotes, I think no one who has followed my public life during recent years can accuse me of not having stood for what is right, as I know it, of trying to uphold the Christian viewpoint of democracy. I have been a moderate all along, but with what result? Question. Frustration and disappointment at every turn. Close quotes. Mulira compared himself to his former friend at Achimota Coffee Busia, Ghana's premier, 1969 to 1972, who would, open quotes, die in opposition, not because Dr. Kwame Nkrumah, Ghana's president by then, is opposed to him,
but because the majority of the nation do not accept him as one of them. Close quote. Mulira concluded that in order to counteract traditionalism and at the same time mobilize the country against imperialism, it was necessary to launch a unity campaign that included the traditionists. He said, open quotes, after joining, we would see to it that we put their traditionalism to sleep. That's to say, we would not allow it to arise above nationalism. Close quotes. The legal battles. In short, Mulira's decision to participate in conservative politics was a cooptation. Yes, an effort to shepherd royalists and successionists into the pasture of national and global politics, to unite the people of Uganda and to liberate the country from foreign rule. On the eve of independence, nationalism was risky business in Uganda's conservative landscape. Okay, on the eve of independence, nationalism was risky business in Uganda's conservative landscape. Indeed, Mulira spent much of the late 1950s battling court cases where he was accused of compromising Uganda's kingship, the very thing he had sought to preserve through its reform. From the time Mutesa II's deportation up until the early 1960s, Mulira argued that the refusal of Uganda to democratize her monarch would result in eventual political catastrophe. To this end, he was willing to do what it took to ensure a stable constitutional future of Uganda, even if this meant working alongside Uganda's conservative power brokers. Kimaliriza. Sebo tweyanziza. Naye kyenjagadde mu kiwandiiko kino. Yeah. Bye tubadde twogerako ebyamayega ne mpanga. Yes. Byawukana n'ebintu Mulira bye yakola. Kakati Abaganda obuzibu bwe balina bwe butagoberera byafaayo bya ggwanga lyabwe. Beerabize oba ekiseera bano balina enkola y'abayizi. Omuyizi agamba bamuyita omuzizi aziga ensolo. Yeah, aziga ensolo, yes. Ensolo buli lwedduka ne bamugamba nti ensolo yadduse ng'agamba tunagitta olulala. Kati kye bava bagamba nti omuzizi tafa nsolo yeefa. Kakati n'Abangereza n'Omuganda buli Omuganda lwabalemesa bagamba mugira mubaleka. Tuli bakwasa oluki? Oluddako bolulala. Oluddako. Kakati ebigambo bya Mulira byosomye. Mulira projekiti ye mukwasibwa Andrew Cohen. Andrew Cohen agenda okutuuka wano nga baateekateeka dde omuvubuka okuyita mu kkanisa Namirembe. Ye alina pulogulaamu bamulonze mubaka wa lukiiko bamwambaza ebyambalo eby'ebbeeyi nga ne bw'oyogera ku Mulira ensi ekukyawa. Ate be balina ssente be bafumbidde abaana baabwe be bawasizza abaana b'abakungu nga be bantu kwegamba bootiisa amaki amaaso. Naye ensonga zijja mu ddiiro. Cohen azze okudikolonizinga Uganda. Yes. Alina ba agenti be balina mu lukiiko. Era ono akugambye Mulira n'afukamira. Ekyo kyakola Katende kye yakola ng'asomera abantu ekiwandiiko kyali jonoti okumala essaawa 4. Nona Mulira akola ki? Era bakugamba mu kiwandiiko kino nti ne Mulira gwe bawa assignment yateekwa okulaba engeri Kabaka gy'ava mu buwaŋŋangusa akomewo. Nolwekyo nga Abaganda bateekwa okuwanyisa ku bintu bibiri. Okugenda mu Buganda Constitutional Committee oba okuleka Muteesa bamutwale.
nolwekyo nga bateekwa okukkiriza bagende mu Buganda Constitutional Committee Muteesa akomewo naye nga byonna bitambuzibwa eri Daadi Muliira essaawa eno gwe waliise Mayega oba Mpanga. Kakati bamaliriza bakulaze olukiiko abaalutuulamu, mwalimu Archbishop Joseph Kiwanuka, mwalimu Sandru Koheni, lugubirizibwa Heisi Hankoko ye yali chairman waki w'olukiiko lwe baateekawo okukola constitutional monarchy. Kakati tusomere era akantu kano tumalirize comment akaliko kutandika comment okay tuogere ku federal ono ye July 3 Daily Monitor 2012 Uganda era ku myaka 5 yes lwe lumule lwe natandise okubasomera. The colonial secretary said despite 5 meetings the Kabaka had stubbornly refused to budge, thus necessitating his deportation in courts. Comment. During the sessions, the committee got polarized over the issue, a federal fence for Uganda. A number of committee... Okay. Okusinzira okay mu enkiiko ezatuula oba enkuŋŋaana ez'enjawulo sessions kakiiko kagenda maaso ne kanafuizibwa polarized ya ne kanafuizibwa ne kasannyalala kulwa okuva ku nsonga eya federal oba yes over the issue a federal fence eya Buganda issue a federal fence for Buganda yes federal ya Buganda. A number of committee members wanted Buganda to be regarded as an entity separate and distinct from the rest of Uganda, something which Hancock did not accept. Abantu oba abamu abali ku kakiiko oba bamemba b'akakiiko bali bensomye yes bali baagala Buganda okay etwalibwenga yes to be regarded as an entity separate and distinct from the rest of Uganda yali galina ekusumuusibwa ebenge eyawuliddwa ku Uganda ku mawanga amalala kale agali mu ggwanga Uganda. Ekintu Hancock kyalabika nga takkiriziganyiza nakyo banga takikkiriza. Bishop Kiwanuka argued that the major problems would easily be resolved if it was recognized that Uganda was a nation. Nti Bishop Kiwanuka yagamba oba yakkiriza nti ebizibu ebisinga byali bisobola okugonjoolwa mu bwangu oba mu ngeri ennambulufu oba ennyangu singa kyakakasibwa nti Buganda lyali ggwanga. Hancock eventually conceded that a special relationship between Buganda and Uganda might just be feasible. Hancock oluvannyuma yakkiriza nti ddala kituufu enkwatagana ey'enjawulo wakati wa Uganda ne Buganda eyinza okubeerawo feasible. Nkomaawo. Later, as had been plus discussion in July 1954 and transformed the Uganda Constitution Committee into the Namirembe Conference. Kakati gavutiko Muliira yalutondawo ekiteeso kye yaleeta n'afukamira mu lukiiko bwe lumala okumerukawo ne balonda ne bana ababaka kakati dukubaganya ebirowoozo Buganda esigale nga yeetongodde oba egendere wamu ne Uganda. Kati chairman w'akakiiko eyali akubiriza akakiiko Hancock Case Hancock yes akigaana agamba Buganda tugenda jiwa federal mu kifo ky'okwekutulako eyawukane ku mawanga gali esigale ng'ekolagana ne banne waayo ekyo kye kirowoozo kya Hancock. Kakati
Sandro Cohen bwayegatta mu meeting eno agikyusa okuva ku Buganda Constitutional Committee agitwala Namirembe efuuka Namirembe Conference. Naye bino Keisi Ankoko tebyali birowoozo bye. Bino biri mu pulaani za Sandro Cohen ze yajja nazo. Kati wano federo eyogerwako mu Buganda weetandikira. Nkusaba osooka omebe kuba olw'enkya we tunaatandikira olw'obudde tutandikirawo federo weetandikira noza tusimye omusingi. Era oyinza okubuuza eno federo y'Abaganda oba y'Abangereza? Tutandikirawo olw'enkya naye ne kano kakulu waliwo byembadde ndaba wansi omusingi noza tugusimire ddala tumalirize wano eno. Olupapula nolubadde no lweyongerayo omuntu alina Daily Monitor basobola okunoonya Daily Monitor owa eyatandika ddala April 2012 mu myezi egyo okugira ddala bakola episodes eza Uganda at 50 bw'oba wasomako ezimu bw'oba tewasomaako okukwatagana naffe ku line yemu osozinoonya kwanzijukira from April, May, June baatandikira ddala kwazajjanga episodes osotandikira ddala baawandikanga buli lunaku Uganda at 50. It was a special report. Okay, as had been planned, I think I finished that. Okay, the conference then drafted yeri eyana Mirembe drafting constitution ya 5 joined the letter had been okay. The conference then drafted a new agreement to replace the 1900 agreement, which cleared the way for an accord to be reached in London early in 1955. By this accord, it was agreed that Kabaka would return and the Luchiko would accept the new agreement. Following this, Bamutezze returned on October 17, 1955, amid a tumultuous rejoicing. To Bamutezze and the Baganda, the contents of the October 18, 1955 agreement didn't matter like his triumphant return. However, the return of the Kabaka heightened their separatist sentiments, making them to assume they could act and negotiate independently and without reference to the wishes and sentiments of other tribes of Uganda. Nekano kakulu. Reasons for the exile of Kabaka. Number one, Kabaka Bamutezze opposed the East African Federation. He requested the transfer of jurisdiction of Uganda from the colonial office to the foreign one. Advocated for the separation of Uganda from the rest of the colony. He had declared that he would not nominate members to the new Legislative Council or Legiko. Kati atenze kankwa analysis yange nti kino ye yali strategy ya Cohen. Yes, of course, that now I can understand. Tugenda tutya mu decolonization. Yes, ya very ne plan. Tuteekwa okuwamba Bamutezze asooka afulume. Bamutezze asobole okugatta abantu ba Uganda. Yes. Yakuba ku ntandikwa waliwo resistance. Of course, bali facing the resistance. Era nga mu Buganda we basobola ogifeesi we yali wokka. Yes, of course, kukusiza ku mawanga mwe baali bayise mu Africa. Na wano mu Uganda amalala agaliwo. Eggwanga eryaliwo eryali linali resistance. Ate eryali ligamba ffe twakola ne Bungereza endagaano zaffe. Era wano okumudipooti nga bagamba ajeemye mu ndagaano y'olwenda bakatundu ak'omukaaga. Mwexilinga ndoza. Mwexilinga y'omuwangangusa. Yali ajeemedde akatundu ako akamulagira ateekwa okubeera omuwulize eri Queen wa Bungereza. Kakati bamugulabinga bamutwala. Ensi ebeera ku bunkenke. Kakati bataddewo n'omuntu agenda omuwolereza okugenda okwogera ku nsonga z'okunnyonnyola Abangereza bategeere. Ate ono agamba Abaganda bwe muba mwagala Kabaka akomewo kino tuteekwa okikkiriza.
kati emizannyo bwe gito bwe gyatandika kati mukulungi kyotutemedde omusingi federo otuddiza ddala we kitandikira. Yes. Kati ndowooza abo bannayuganda batuule bakkalire tumanye ebyogerwa ebimu aboogera ku federo naki oba federo okugabana buyinza federo kyeki federo ekolebwa etya era abagiruka bo bagiruka na bigendererwa ki bali eri bano betusomyeko abagireeta ffe kye tuliko tuli ku ki kuba omuntu agenda n'akugamba federo y'Abaganda. Yes, era mu Abaganda mugende musomesa ebitundu ebirala nabyo bijjagale federo y'Abaganda. Kuba okuva ku kyensomero wano kyensinzira kyendaba nti he had declared that he would not advocated for the separation of Uganda from the rest of the colony. Kyensomero nti kiyinza okuba kyawukana ndowooza yakirarifyinga mu the secession of my kingdom. Nza kino yali akinnyonnyodde akatabaako ndowooza kino ekimu kyali kyakumuwaayira. I'm not sure naye okusinza ku the secession of my kingdom keyeewandika ye kennyini ndowooza baamuwaayira naye umbe program ndowooza tugenda kutandika omusingi tugusimye kati. Yes, obubaka bw'obusembayo eri bannayuganda wabadde batulaba ku nsonga eno. Obubaka bwange bwa kukubiriza Baganda nti ebbanga lyonna tubadde mu bizibu okuva abafuzi b'amatwaliro balinnya wano ekigere kyabwe. Naye bwe tunaaba baakwenunula tuteekeddwa okusoma ebyafaayo byaffe ate tubeere bamalirivu okwaŋŋanga buli mbeera tujje tugiweeko bwino omukwafu ate tetukkiriza bantu kutuzannyira ku bwongo ayogedde kino enkya luli n'ayogera kino ne mumukubira mu ngalo. Era omuntu abalimba nti gundi kati mutekwa okukkiriza wekitiibwa Katikiro byayogera kuba wa kitiibwa kuba Kabaka gwe yasiima Bakatikiro bavaawo. Naye mmwe Abaganda mmwe muteekwa okunoonya future yammwe n'ey'abaana bammwe ne bazzukulu bammwe. Temulina nsi gye mugenda kugendamu bwe munaaba mulagajjalidde ensi yammwe ne bajye batwalako. N'olwekyo ensonga za federo tugenda kuzoogerako nabaani abatuma abantu abo abababujjira obunyama bwa federo mugitegeere bulungi n'engeri gy'ebeerawo nabaani abagiteesa ebeerewo. Ye mu birungi ki Ssaabasajja Kabaka awangaale bwe guli Ssaabawandiisi w'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International mu birungi ki mirama gino gye tuleeta nabagamba tuwulirize nnyo nga tetulina kukyamuukirira excitement tuwulirize tuyige ebimu byolaba byobadde omanyi yesoso okwongera kugattako to relearn oba okwongera okuyiga byobadde olowooza nti obadde obimanyi naye ng'ate si bye bituufu to unlearn ate osobola nawe okuddizibwa obujja. Lugendo lujja tutwalira ennaku n'ebbanga olwa federo ndowooza twali tugitandiseko wali n'ensooka omulamu ogwo ndowooza ojja kubeera nja kubeera nga nkasigaza tujja kubeera nga tutambulira ddala bwe tukatutandisa ate episode eziddako zijja okunywa ze twabasuubiza ez'abafuzi b'amatwale. Nsaamuulirize mutegeere era omulembe guno tubeere nga tumanya saako n'okutegeera. Nze muzzukulu wa Gamuga Moses Wamala n'olw'enkya bwe tutandikirawo ate okuseetula olw'ebigere tutegedde ekinyusi ekitandikira tusibye omusingi kati enkya tulyoke tumanye ebigendererwa ebiruubirirwa na biki ebyali emabega wa federo ye abaffe federo entuufu oba ekintu ekituufu kiriwa ekyetaagisa. Atakumira mpeera bakuumire ayi Katonda kuuma maaso moogi. Uganda Eyenkya.